Inside Story Uganda, real source of political updates. Then no mukisa okuba nti no nabeera yokko wafumanye kalagala omumuna navugiranga mu akagaali nempitamu nengende enjeru bwentyo enjeru ekyatumisayo enjeru wali abasamize walinga yabasamize nti tugende mu njeru ensindi eyo omusajja balina ejjinja wali olirabye ejjinja lyenjeru bagamba lyagaliramu omuzungu omuzungu yagenda okugendayo nga mulimu empologoma ejjinja neryegala ennaku ezi ne basomba aba fire brigade kuva emasaka ludda wabajji balisulewo neribagaana gyobuuze mu njeru kyebayita enjeru sebo tusanyisa okukulaba abawagizi abaffe babadde bakwesunganya ennaku zino zonna naye nga wetutuukidde olunaku olwaleero ng'akakiiko ka paliamenti akagala okujja mu Namuganza Obwesige kamulinze olwaleero naye Namuganza ng'agamba nti mu kakiiko tagendayo. Sala Opendo olunaku olwajja yabaddeko mu kakiiko kano n'awaayo obujulizi bwe ng'agamba nti nno ye yali kalabalaba w'omugole omukyala naye Namuganza okuba ng'avaayo n'agamba nti nno mpalana zaabwe mbokukuba kulimba wabula yeetereze ye. Ebibiri mu parliament unakuwale. The issue is nti abantu ba bulijjo bwe batunulira ebintu babiraba mu ngeri nnyangu. We all want discipline. Yes. Discipline erina okubeerawo for good and institution to continue. But the problem is nti abantu basinga obungi nabaga nti Yesu atipule kubanza bonna bantu bamanyi sipiika mumanyi Magogo mumanyi Namuganza bonna bantu bonna nali njogeddeko na ati close range. Yes. Kakati the issue is this nti bamuvunaana ki? Two things. Bavunaana ettaka nti yagaba ettaka ne bamubuuza authority gye yagijja n'abaga nti president yamulagira. President asinkana akakiiko ka parliament n'akyegaana. Kitamulagiranga. Even if the president denied it, let us ask. In the same ministry eyali omukazi yali akulira land commission Byenkya Nyakayisiki yababuuza mwasasudde biliyoni 7 ku mukazi gwe bayita Namuli ekyapa kikiriwa n'ettaka liririwo. Because this woman comes mwasasudde yajja mu kati tebamwanukula bayisitinga amawulire mugobamu ne office ne bagigalana because they did not answer the question. Kyeyababuuza. Yes. They did not answer the question. Omanyize, people don't understand me. Abantu abasinga obungi bagenda ne bagamba kakati mutani wange akola mulandi mwabiru bakola amayanja. Yes. But it does not mean nti sijja kwogera n'abaana 8 bonna bali mu bifo by'amaanyi kati bw'otayogera okitegeeza ani gwe nayogera kompozi nsigalewo. But for me what I want to tell you era baga nti Mirundi omuwa ssente ku makyana akuvuma. No. Yesu is a not slave. Singa nali slave wa muntu. My programs zili educative. Yes. This is why they have lived longer era tusobola dirwanyisa n'ozijjawo. Abantu baziyigidde nti amawulire gwe kyegakola to distort batugamba mu byobufuzi. When there is a war, the first victim of any war is the truth. Amazima ge gasooka okuvaawo. Olw'entalo neziryoka zijjawo. Kakati abantu bafe basinga obungi tebategeera the issue. Issue is nti ono yagaba ettaka ng'agamba nti president yamulagidde. The committee I hear nti parliament negenda baka ne bagendayo ne babaga nti nedda president yagaana. Yagamba tabagamba. Museveni would say yali badde amupunishing misusing his what? Olinnya lye. His name. Two,
if you do normally never mwana wakani wabane how many ministers who have implicated Museveni Saida Bumba yagandi Museveni yamulegera okusasula bana abantu basajja balaba naye nemba gamba nti Saida Bumba ne Kiddu Makubuya babazanya ono yali legal officer gondi Kabasi n'abazanya president we yagamba nganti mwanyina yawandika ebbaluwa basajja balaba yawandika ebbaluwa tibampadde sente entono nga wandikira president. In case you get little money, you go to courts of law. If you oppose the government value. Yes, government value kati ngeri itakalimula beri omukisenye eryachi. Buyinza kanti bilioni nyingi. Ne bakulaga itakanga bwegula mu eriyomu. Yes. Ono alitunda agenda kufiirwa achi. Yes. Teba valuing anti kino na kino. So the valuers report can reach that level. Ye valuers report agamba kyekimuweesa millions zezo. Kakati ye gundi kye yakola Kabasi ebbaluwa bamala okutuuka Museveni teyagimulagaako. Kabasi n'awandiika ebbaluwa endala n'abawandiikira ti basajja balaba has approached the president that was given a little money. If you have any way of helping him, please do so. N'ateekako nti Museveni signature ya Museveni bamanyi ogiteekako yateekako for Museveni. Kati bano Saida Bumba ne Kiddu Makubuya ne balowooza nti Museveni yakoze yalagidde but Museveni was not aware of the letter. President Museveni bwe batuba mu basente kakati mfuna omukisa bombi Kiddu Makubuya ne Saida Bumba nabasinkanako sina gwentuma geno nonyezemu akataba akaliko why Baganda wheelbarrow pushers kakati nabawandikako nti the issue is what's the contentious issue. President abasire council basebana batunda obutale Museveni navayo nga nti obutale tebuyinza kutundibwa obutale budde mu bantu Olanya n'ateekawo akakiiko omugenzi parliament neronda akakiiko president headed by Olanya n'alikomendinga nga babasasule ki ekitegeeza they deserve the payment but ye balina okusasula n'ensimbi mmeka and who could determine this money is the if you feel nti oli cheated by government value you go to court basajja balaba being a shrewd businessman teyagendayo ye yagenda mu politics ne Kabasi talina kye yakwatamu ngalo lowooza anti tetugize naye Kabasi teyagenda batwala bano era nkubulira mbadde nkugamba nti Kiddu Makubuya came to me early morning ng'apanikinga era twamufiirwa nnyo emakiro omusajja ali mugezi nnyo Kiddu Makubuya kakati bwajja ku makya nembuuza naŋŋamba can you help me to see the president ne mukagwato nejjeno toyina hotline ya president nga tagirina hotline nga tagirina yes ne muga why do you want to see the president ndikasiyano wadiri yangambi owa park ti yesterday yadaga interconsendika luzira if I don't vomit Museveni nti yeyandagira ne mugamba gwe you vomit Museveni did you swallow Museveni ebbaluwa iyi ya Kabasi nange Kabasi yali antomezezza yagenda nampa amawulire amafu nti president alagidde basajja balaba bamwongere sente ku bilioni ziri 12 zezo zezimu kati kive mu kamwani akanga president yankede sawa 10 nabbiri have you read the new vision it not yet Museveni tumulimba Gandhi buy it and read it naddamu nankubira did you give these people this story nti I directed basajja balaba bamwongere sente nimuga yes your excellence why I got information from Kabasi the legal you are legal gum Kabasi ekiddamu emirundi from who Kabasi from who Kabasi from who Kabasi president ngatakiragidde era yagamba your mistake was to ask those people ku bintu bibiri yabagamba give unfettered access to Mirundi kubanga mu information info ulala yali bukija yali angobeseza
President yali ava mu America n'atuuka e London ng'ayina ennyonyi bbiri ate yagira mu y'abasaabaze. Kati ab'amagye ne bankubira essimu ekiro sanga 8 ne baŋŋamba nti we have a crisis. The president has been seen in London ng'ali mu nnyonyi y'abasaabaze, tukubirewo ekiraka. Ne mbaga nti president ekyamututte mu nnyonyi y'abasaabaze ayagala kulaba lwaki abakozi ba gavumenti tebagala era next time twagenda Kenya. We are not supposed to talk about the whereabouts of the president as a staff ya State House. Namwamusobola byogera. So the president mu Kenya namujuza namusanga wali yampita kiro neŋŋaana okugendayo kumakya ne munnyonnyola naga nti nimulaga omusirikale yabiŋŋambye nze nakuyambe nakubiddewo ekiraka n'okukwatayo kikutteyo kiranze bulungi. You have two planes olinnya otya ey'abasaabaze. Museveni is a humble man. Naye naleka nkubye Bukenya nga mutadde ku ttaka. Ayi. Bukenya neno omuwaayiriza mu ngeri ye. Nakuba Bukenya. Anti naawe oyagala kummalawo. Nange kakube nkumalewo. Wasanga Bukenya naye yali yategedda. Nasanga yatudde edda waali. Ku makyoko. Nange ningamba president nti excellent. Omusajja ono tulina bye twakolanga nga tuli aba babiri. Naye bwe mbyogerera ono ffenna otuteeka mu kkomera. Bukenya natya kubuuza nti biki bye twakolanga babiri. President n'atulekawo ntusigala ne Bukenya n'Amiria. Ne ngamba Bukenya kuva n'olwaleero kitegeere gavumenti eringa loole oyinako nti nnamba nze nnako mu kyomu ffenna tutambulira tonumbanga. Bukenya yakola atya tiyatya tonumbanga. Kati kyenkubulya kikimu nti you can misuse a presidential directive. Namuganza is not the only minister who has misused the presidential directive. N'abachoka mu bangamba nti Museveni yatulagira. Kakati that is one. Naye baba afune ettaka eryo lyakola tebalikozesanga nabo anti kitubuuza bali bajjeko. What does the law say? Kakati mu industrial park gye batuddeko ettaka lye batuddeko, if you fail to develop that land because it's given to you free, in 2 years bali kujjako. Waliwo omuntu asobola developinga. Kakati Namuganza yalina ekibi ekyamaanyi ennyo to misuse the president's name. In my opinion is not. It would be the president himself to say nti I agree nti when you misuse my name what happens. Nti bano Saida Bumba babalagira balikulire era nabawandiikako wano nimbagamba nabawandiikako wano kale nkalabiddewo nti that Saida and Kiddu Makubuya did not play any role in the creation of this market problem that led to their resignation. They were not in Kampala City Council which sold the markets. In fact, the two ministers were not the architects of the deal that has ruined their political careers. If the deal was a building under construction, the two ministers' role would be reduced to a wheelbarrow pusher. My assertion has always been that government deals are like a building under construction. As in many building accidents, the architects and the engineers are never crushed in case of accident. The victims of collapsing buildings are mainly wheelbarrow pushers. This applies to political scandals. The architects of such as deals are never mentioned. But balabwa bakabasi Kabasi yafuuka minister nebali Saida Bumba ne Kiddu bagenda kyokka ng'ono ate ate yabawandiikira ebbaluwa ebawabya president lwaki bwe yagitunulamu ye kubanga nkugamba nti it is also important to note that anger is directed to ministers, not to the beneficiaries. Basajja balaba. I had an opportunity of talking to the ministers, Kiddu Makubuya and Saida Bumba, before their resignations. If what they told me was factual, they fit in my description of a wheelbarrow pusher. They were made to believe that what we are doing was helping NRM as a party. I'm not saying that they do not have personal interest. No, they would have consulted the president or resisted. It was kakati Museveni talabwa. Ne bw'onoomunonya ku switchboard baba muzinzeeko
gwe toyinza munoonya n'omufuna bwe wabaawo ddiiru gye baluse gwe toyinza munoonya n'omulaba anti bakubuuza nti omwagazaaki bano babakubira essimu ne baga byandaala tabbanga ku luguudo lw'ekatosi naye kyekkabi kye yatunda byandaala ligulesi the day naye bajja banoonya kuba baana ba byandaala bajja kutegeera nti maali yabwe abagitwala babamanyi namboze yasooka okuyinsaitinga ndi Museveni yabalimba ku luguudo lw'ekatosi nayinsaitinga kuba bo bakolagana nabo nayinsaitinga abantu oluguudo lw'ekatosi kakati president Nakalema ayita byandaala bw'ayita byandaala yaliwo ye yamulowooza nti Museveni yamuyise nga tebanamuyita kozi byebali naye olunaku lumu abavubuka abo bajja bakwala ono yali mu niovison aliduka esiro nga aligendera mwanda we kuba be babizannya kakati pulezidenti abuuza byandaala naye lwaki oluguudo tolukola? What's the problem? Ye byandala yalowooza nti Museveni yamuyise kozi Nakalema yamuyise. Si president. Ye mulabiraawo byandala. Naye nga Nakalema yaluso olukwe ne banne bali aba. Naye okuyita mu Kampala bali mwanda we. President yita tegeera nti abantu abo bavuluga obukulembeze. Anti amawulire gaabwe bakukuba kati okukola oluguudo lw'ekatosi kampuni zajja nnya Etawu Limited etawaani ne bakwata n'omusajja ne bamuwa $5,000 agende mu America teyagendayo kajina yagoba abantu banaite yamugoba mwali mu yunula ekitegeeza line ebannene yokumba sente ezo nze nasalawo okudda ewange kuba bategeera bali 100 bali abantu 100 mu gavumenti kati bwe bakukuba bwano gwe n'ogenda okuwaba ewoono oba owabira mu kigundi you better go home baba bakuteze bakusedda gabamanyi nti bakuba wano ojja kudda era byandala bamuyolawo ne bamutwala ne mugundi neruzira naye nga naye bwe bali banamu bo muli bamudduka kati ono omuvuka gwe baga nti yalya ssente oyo anti nkubulire kampuni gye baawa teyasaba na kusaba muri ngenda kakusomera gibujja katabona kawandika ku byandala kakati basinzira ku kyokugiwa mulimo anti bubbi naye bamanya gwe embwa yabo kuba najeetikulira oyo omuvuka yali mu new vision yoyo ajja kudduka teyali badona mulimu abatwatasana because things have changed president obukulembeze bwange obumulebe anti nkubulire kati anategeera atya nga amawulire gakubye ebyandala omulenzi oyo yali mu new vision nekkulubya bajja kudduka tebayinza kubeerawo wano kubanga things are changing against them byandala ebintu bino nabitunda abitunda abimazeewo n'ekizimbe ky'ekyemmengo yakyo naye nga ono gundi omwana gwe baakoze ngenda kakusomera gye bujja nkulage ti ne kampuni eyasaba tebaagiwa eyali genuine baleeta etawunya ne bakwata n'omusajja ne bamuwa $5,000 agende mu America ku mulembe guno ogwa internet averifyinga ekampani teyagenda nagenda yasiriira wano naye kagina yagoba abaganda 7 ye bwabaganda n'abasuma obusuma kigambo kya Luganda oyo omusajja akola enguudo mu Kampala akoze flyovers kagina yamugoba mu wax mu yinula ninga gakoze omulimu mulungi Museveni yamujjayo n'amukomyawo ekitegeeza abantu abo bonna balwanyisa Museveni gwe kankubuuze mumukoze ekyo byokubasonyiwa nze sisonyiwa ku lusimu kabuli ne muggulu sijja kusonyiwa no tuyinza kunona feature yange ya myaka 10 mwana wange mukubi mujjemu amanyo mwana mulamuse mutajetere mumpadde obutwe emirundi 5 munkodde tebwe wa Museveni nkukumanya ndo mu mutwe nze sisonyiwa nafiirwa political career yange yafa nisobola kwogera nabo even Jesus put a clawback mubasonyiwe kuba kyebakola tebakimanyi these ones baba bakimanyi bano bujozi be balina okuba ne ssente ne bakusiba ne bakolera ki bwe bya Yesu tobigenderako anti ye Yesu yagamba nti yabasonyiwa kuba kyebakola tebakola ki bali tebakimanyi and without crucifying him teyali zukidde teyali fudde twandibaddewo nga bwe era nze nkugamba nti mu badisciple bensinga okuwa ekitiibwa Yuda Iskariyoti Yesu yaliremedde ku nsi singa teyamutumba naye yamuleetera okufa Thomas kwe tukakasiza nti yeye nti bamukuba enninga mu abasajja nga bamaanyi be bamaanyi ababiri bannange kakati namuganza that's one misusing the president's name ekyokubiri bamuvunaana contempt of parliament ye bwe bamuvunaana yalaga mu mawulire n'abajere nti n'abakuba kakati ekyo nakyo kiri contentious
recordings muzirete ng'abakuba muzirete komiti ezirabe oba yabyogera oba teyabyogera bagamba mbu yawandika ku internet yanti kakati mubireete kubanga waliwo omusango ogwaliwo ne baleeta UCC nega nti yo tebisobola tebirina kakati etteeka ly'amawulire likugamba nti you must record your keep your recordings for 90 days myezi esatu. How many people recorded themselves? Record kuba nakituukako baleeta Museveni recording enjingirire ne bakuliisa ensolo asinga Museveni teyali naye bakitegeera Museveni yali anjagala nnyo bakitegeera omanyi gye bakola obubi nti balowooleza mu bantu liyo n'atali liyo nabaga nti endabirwamu bwe yajja mu Buganda ku mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna yali yalwala kawaale n'alaba abasajja abalungi mu lubiri bonna yabatta olwokuba yali alina ebitulutu nti bajja kukwana abakazi be era abaana babalawanga abalenzi ogenda okukuma bakakabaka nga babalawa bakusala ne bakuteekamu omunya abafa ne bafa tuprotekete kabakazi waives anti ayina bangi so kakati bano bo buli gwe batunuulira yenna bamutya and imaginary bakukuba eweri sente basoka bo babala abasajja bano babazi nnyo babala sente we zinaayita ne bakukuba ne bakujjawo ne bateekawo owaabwe bakozesa instructions nti ennaku ze bawaana Betkamya ne president bwe yataddewo an independent gundi eri headed by Muhoozi ministry emu sente zeyalabye bamubye yazeewuunyiza president era nalabye abasajja mu meeting nga baga nti Mirundi afunye amaanyi gootalabangako kuba bulijjo mugamba nti ababula akamiringa mumuwe sente but what are the preliminary gundi investigations yabagambye report bagimutwalira olwaleero naye nabalabye wiiki yonna nga bafigitinga nga sente zibabye mpitirivu kubanga olina okutegeera nti bo bagezi president yafulumya biliyoni ministry ya education biliyoni 2.8 okuyamba amasomero ku covid mukole risiti gye ziri masomero kyagazi basuubiza okugawola amasomero tebawolayo wadde kakati badda mu kukendeeza school fees kuba media yaabwe mu nsi kasita ofuna media naye media naye ejjudde kakati abaavu be bagicontrollinga gwe nogamba nti city council yakoze memorandum of understanding the new version eba ekyagyogerako era kakati mukisaka olaba bamuteddemu supplements ebiranga ebimudefendinga when I talk they respond kubanze tebasobola kumpa sente nze mbagamba mugenda kusuula ekintu kyammwe sijja kudduka nze ndi nnuwa oli wano ndi nnuwa mbabuulira nti ekintu kyemugenda mukiyiwe ekintu kyammwe mwe mukiyiwe takula abatembeeyi gwe Kisaka takula abatembeeyi takula ababodaboda takula abaaki nayo omwana yeeyo kye Tunisia kukakiyosikike naye egundi gavumenti ya Beribera yagwa Beribera ali mwekezairo naye nga abasekanso tebaliyo Kisaka waayo taliyo yes omwana omusisi omwana wa university omuwala abawala bwabatasobola abatalabikana mu bantu kasita Bashiri yayongeza eŋŋano omuwala omusisi wa Chapati yakuba Bashiri ekigo ali mu kkomera erisinga obukambwe lwakwongeza sente kijja kubeerawo nedda anti bano babikola to create an army of unemployed people. Nze mbagamba tuyinza omukazi agamba atya mwami tusabe Katonda ababbi abazze baleme kuyita ku luggi lw'emmanju kutali sitapuli kakati abayambani abayamba mubbi kumutegeeza nti olw'emmanju lwolwangu yes why do you remove a padlock, a strong padlock in a situation of a series of robberies on the village? Lwaki bana babikola bino kusuula Museveni bwaba tebalaba alekeyo kitegeeze tebagala Museveni kati Museveni ekikyamukomedde anti ye bano bwe bakola ebintu babikola nga babikola mu gavumenti mu polisi ya gavumenti mwe bakolera mwe babbira nti house girl ayinza okujjako obufumbo lwaki ye ng'omunya ateekamu mungi balo n'atalya kamule nasula enjala kakati gwe notamutegeera nolowooza nti busiru omusiru omugezi sabotua n'omwenzi bakola ebintu byebimu. They must reason beyond human imagination.
ebintu byembagamba mu human immigration temubitegeera tu nti bwe baba badisikasinga ebintu byabwe temubitegeera nti kakati ono akolera traffic tayogera nsonga nkulu nti ensonga enkulu eri mu ggwanga ekwata ku transport ya baasi baasi zonna baziwa ruutusi kakati gwe bwogula baasi oyina ogenda mu licensing board bakuwe ruutu olwokuba tebavuganya togifuna baasi ogivaako buvi oba n'ogiguza bali bone bampangayo sente anti bayizo gigaana abalala bakweka mwezo anti bakikola tebavuganya nti Museveni yalagira baasi za Kamulu bazookya president n'alagira Kamulu mumusasula ebbaasi ze baagaana luutusi ze baali bamaze zitwala Bukaavu Dar es Salaam luddawa nga bwakoma wazeddiza bamubulokinga Museveni Kamulu yafa mukambwe ennyo n'abaana be bakambwe banaamulabawa where will they see him ne bw'anaagenda e Masaka bajja gamba aladisi nti make sure nti abaana ba Kamulu teboogera na Museveni. They block him. That's why nze bwe natandika okwogera ebintu bino yateekawo akakiiko naye byenjogera kabinoonyereza bonna basanga bituufu era yabaga nti you can't take him to court kwekujjako pologulamu zange naki kakati that's one nti bakola ebintu beyond human imagination. Ekyokubiri yisu tebeera ku discussion gye mu discussing nti baasi baziwa routes abantu ne bava mu baasi bazese gulobo yeriwo yetambula yeriwo waliwo omusajja omulala bamuyitanga city cab city boy omwana yamukuba omutayimba omutwe ne bagaa nti mulalu ebaasi ze era zigwe nga yavuganyako ali India ate ono walingi bonna ziba zaabwe ez'abakulu abo era oziraba nti baasi emu etali yaabwe bwetomera bagimpawundinga enyonyi bwetomera zonna baziyitayo zirina technical problem enyonyi yokka gye baali bajjeeyo Concord yagwa omulundi gumule bagijjawo kuba abagagga bangi abagifiira mugemaze mu bwengula emyaka 40 naye baasi emu egisaako baasi endala zonna ne baziyimiriza gwe nolowooza nti omusajja yatomedde train lwaki tebaleetawo bayingiriya abapoliisi bakebera oba yabadde suicide oba emmotoka bagirwaniddemu oba aliwo emmotoka yaabwe yagikuttemu nti emmotoka Benz eyatta Diana baali bamaze gikwatamu kubanga tekwata ate Benz eri nga bw'oba ogenda okutomera ekisenge mita nga 2 evaayo nekuzika. That's why ono omwana yalumwa nnyo nnyina kyavudde atabukira obwakabaka bwa Bungereza yekitegeera ti maama we battamutte naye era nga nennyina bwe yali noono bwali naye bajja mwabya tuyinza kuba bwakabaka bwa Bungereza. Queen yagamba omugundi oyo Diana nti tondaba wano naye obwakabaka buno bulimu ababwagala besifuga. Yes. Toyinza kufumbirwa musajja muwalabu nga mutabani we yagenda okusikira engoma kulye ne Anglican Church ate ovaolo bawalabu nti omumisiri ovaolo bawalabu oyo musajja gundi Ali Fayed bamuma n'obutuuze Bungereza naye nga mugagga nnyo kubanga abakazi balina efitina kabaga nti ngenda bakolerayo ekyewuunyisa nti ndi lubuto ozale mu muwalabu omanyi batugamba mu psychology nti kyangu nnyo okuwa omuntu amagezi okusinga okugeewa. Kituufu. Yes. Kyangu nnyo gawa munno kitaawo bwafa oga nti guma naye ate obubwo tosobola kuguma. So it's easy. Kakati that's number 2. Number 2 egamba nti this woman Namuganza is contempt of court, contempt of parliament. Yabyogera wabweru waki wa parliament. Kakati wabyogera wabweru wa parliament bali badde bamutwala mu court. Kubanga singa yabyogerera munda yali badde mu chambers bali mu gesabo satiate. Kakati olwokuba bakuteesa babatwalanga Vagalanda kati parliament ye yateekawo akakiiko akali final kekabuuliza mu nsonga zino and recommends. Kakati Namuganza ayina problem. If she does not go mu kakiiko bajja kukola report yaabwe. The second issue is nti bwe baba bakufunza bo bagezi nti there is a power struggle in Busoga. Yes. A power struggle eri Busoga bagamba nti Anita ava eri ewaabwe ajje mu Busoga
era yeeyita maama Busoga. Naye maama Busoga akozeeyo. Kakati ekikulu kiba kimu nti gwe bw'ogwa mu ambuushi yaabwe nze emyaka 10 nnwanye nabo naye tebansibyeko kubanga munoti criminal. Nategeera nti mba newaddeyo nze n'ennyumba z'abapangisa temuli bantu. Nategeera bajja kuteekamu emmundu omuntu akukola kino mu maaso ga pulezidenti aba asigalidde ki nabeesonyiwa sente zange ne zifa mwenyebwenye nnyo kuba nategeera obubi bwabwe. Era bagenda ba pulezidenti bamugamba ayina asidi ayina ejambiya ayina biki. Museveni yabagamba nti oyo mwangu nnyo amuyireko omuntu omu mubakwatire. Kitatta yakubira endulu mu kkooti nga bamuleetedde pisto ya Gaddafi eya golodi. Kitatta yaga nti eseeragawa era was acquitted by court martial in a court of appeal. Ngeye mundu Kitatta tayinza kubeera nayo nabagamba nti toyinza kusanga kondo mu nkozeseeko nga ziri emabega wansi wa piro ya mutabani w'emyaka 4 nogaya yazikozesa ku maama we. There is no way Kitatta could have a golden pistol. Yalitasobola kubeera nayo. Ne mundu ze yali ayina baali qualified policemen nga babamuwa. Naye nga bukedde amukuba nga bwe yakubye abaana kulubyo kabusenga kakati namuganza analuyitako namuganza andi balina okudda okuliko dinga wa president. Kakati what is going to happen nti the war will escalate if you say bwemugamba namuganza mumugoba the war will escalate because the battle is a Busoga issue now. Kadaga ne namuganza bali omuntu omu tebaagala ono kuyingira mu Busoga. So the battle will not stop. Ne babalanda nayo wali bombi bayinza okufiirwa kubanga ekikwewuunyisa nti olwokuba politics abantu bwe bamanyi even now they are positioning themselves nti bakyusa constituency tekitegeeza nobula bakuba mukozi ti generation yaabwe ekyayagala okubeera mu gavumenti tibagala kuvaamu. Kakati bwanajjawo omuvubuka bonna bakkiriziganya ti Museveni asigalewo but when this is temporary kiringa okuteeka omulwadde ku oxygen mujjako mu buli ngeri yonna mujjako naye mu politics batuga nti you buy time nature can take its course ani zoliddeko zikumala atalaba yafanga World Cup tennabaayo nkata yaitasubira kulowooza nti eggwanga ly'abawalabu litamanyi mupiira songa bano kati banoonya money. They are looking for money and popularizing it. That's one. Salopendi ayina obuzibu buli bwe bati. Salopendi naye natuulako naye ewantu. Si yali minisita w'ebyobulamu? Yali mu minerals ne mulabula. Ne bamugoba. Namubuulira. Nga ayina omusajja omutake yali ayagala kusuula gavumenti ya Turkey. Najja investinga mu minerals. Kakati nga mineral police yalimu omukyala bamuyita Kegomba bamenya ofiisi ye ne bajja mu files ng'agenza okusoma course mu poliisi bapoliisi banne. Nagamba Salopendi ti I'm a realist myself. Eyo gy'ogamba nti mineral police eveeyo egobeyo ono omusajja yagula shares mu bakwereyo n'aladisi olwo omusajja omugezi kuba abatulirayo kubanga tebategeera balya sente nga tebategeere me to enter into an issue mala gitegeera nti eyo gye basima mines eriyo ne tawuni namba eri abantu abawera omutwalo si bokka kakati gwe ogamba otya nti poliisi ejja kgenda ebajjeyo and who are these? Ate tawuni semu sebo tawuni nyingi nagamba Salopendi ne mugamba nti Salopendi poliisi eri omulamuzi n'alagira nti mineral poliisi ebeeyo ate mineral poliisi evaayo ekyate mu minerals nogamba nti fire poliisi eve mu kuzikiriza omuliro that your judges yaba yalidde sente nga n'obwongo talina and they don't calculate kuba tebagendayo. Nagamba Salopendi ne mugamba tewali umupoliisi oba wa riot agenda kulomba minerals ezo to implement the judges directive. Omulamuzi tamanyi baliyo
kuba tebatambula tebamanyi baliyo nti eri abasajja abakka wansi fuuti meka najjeyo ettaka lye n'alinaaza obuuma obukebera obagolodi mwali abachina gye bali. These people have never gone there. Mukyala njiba yayinayo gundi ye tebakimuwambako ayinza okugenda yayina amagye agagendayo bakiwamba bali manyi kirimu kati waliyo Sodom gaba bakimuwambako saidi emu saidi emu bakimuwambako nasigaze saidi emu ani agenda okubaŋŋanga tosobola bayabantu bangi kakati omulamuzi awa directive gyatakolaki ekyokubiri nagamba gundi oyo ofisala opende nti ono omukazi kegomba mutuufu why tayinza kukkiriza international criminal gwe banoonya nga Uganda ina excellent relationship ne Turkey. Abataka be batuyizimbidde ekisaawe mu Addis Ababa ono amukkirize owa poliisi akkirize criminal gwe banoonya abiri mu birombe bya nimugaga kati bwe kyemuva mukola ono atunda shares ze ku muntu omulala poliisi bo bategeere nti shares ono yazitunze okimanyi nti wa poliisi we bamusimbane mu mbuga z'amateeka aliwa oyo omukyala gwe baagoba naye kati yaddayo omuserikale omulala baali bamukubye amasasi yaddukira wange nga bamutta Salo Opendi yali alidde sente Salo Opendi naye era bamukuba kyobula buli kimu Salo Opendi mwali buli kimu mwali yetatereera kati okuva lwe yava ku bwa minisita yafuuka agenti w'abantu ne president yakyamukkiririza and you don't know kakati yafuuka guns for hire akutunuliza mudumu wagira atunuliza mudumu. My opinion would be Kadaga oyo yayina kale mugenti yayina ebizibu yes naye Kadaga yali machiwa politically tikadaga bagenda mu seke meeting ye NRM ne bagamba bagobe sekikubo bansereko bambwatekamu no kubaga nti rebo MPs Kadaga agreed to discipline these people but as a speaker tiyekikola Kadaga yabaterawo enomanizirandi ne batuulamu nakati abo ba independent as a member of the executive he did it but as a speaker of parliament responsibility ye yali yakuyamba babaka ba parliament but no when I was in the State House I used to defend everybody mu State House yes niba no bakuba bukubi anti baba ina gundi tikakati gwe okwogera obwogeze ebigambo ebitalina kyebikoze bweba bigo bya minister a president has been sent bajja kugobayo n'omulala so it would be in the interest of ministers and parliament to protect their member nabajaga apologize my daughter to apologize means I've done something wrong. Are you saying that parliament cannot be criticized? Is that a president what you are saying? Nti omulamuzi gundi kana kasajja kattu nze kankubanga bakawaananga kama birizi kabuuza omulamuzi obugagga bwo bungi nnyo omulamuzi mwekifu kyoga nti genda mu ofisi ya igig nze mubinkolanga nensuulako omwedda nje amuyekindi okuloga omulamuzi musuula eddalu muliise emmese mu kooti yes nyamwe fayita kubanga it's simple if we can criticize Museveni are we building a situation in Uganda that other people are not criticizable? Is that the situation we are building? Nti a minister to criticize the parliament, yes, is he must be punishable by censor motions. Is there no caution? Yes. Waliwo omusajja ali ku mulembe gw'obote nga bamuyita Samu Kaki. Omusajja kali stable. Kali kalamulira ku Chief Magistrate Buganda Road. Baleeta ab'amagye nga babakwatidde mu bubbi. Ne kabaga nti mmwe sijja kubasiba. Bakama bammwe be batabawa ssente ne mubba. Nengenda bawa caution because you are the first offender. Naye mubbenga emisana ekiro muleka abantu beba. Yabagamba babbe emisana. Okuku yali awo ku Buganda Road. Naye ngati yali yanjawo. Yabagamba nti mmwe sigenda basiba. You are first offenders and I know bakama bammwe be babalemesa be batabawa ssente ne mubba.
naye muyamba abantu mubbenga emisana ekira abantu beba n'abata ne bamuleetera abakafyu be bakwatidde mu kafyu okukuusa mu nkuku mugende munoonyereze yali sitaboni Chief Magistrate ku Buganda Road naga mwembatadde tewali tteeka obote n'amugoba. The man had become stable. Kubanga batugamba mu byobufuzi nti when government blocks all avenues of changing government in a democratic fashion, the judges alternate for the opposition. Nimutandika okukola reforms katikati netteeka libagobye nabo lyabadde badde credibility era computer misuse. Yes, lyabadde credibility. We cannot be used to encourage or infringe on people's freedom. There are available laws. You can use defamation, you can use libel. Ansereko ye yalifunamu bo baali baagala bo baategeera nti zeneseko tulina oluganda etteeka baali balireetedde ensi naye nga zimanyi tekikola kati the situation has changed. Many people in the government, even in the Museveni's family, want me. They have seen my contribution. My programs are helpful. Nti kakati bwe kinaabanga kiri mugobye Namuganza ne musensalenga kuba ye kati ogaana okugendayo ategedde nti ogendayo n'obutagendayo byebimu. They are determined to censor me. Speaker tajja kuyingira Busoga nze abasoga mbamanyi mugenda kulaba amayinja gyalaga zu abasoga bagenda kumobilizing abasoga tebalinga baganda. I want to tell you bakuba bamweze bishop waffe bamwoze bakutwala ne gandula you joke with basoga kakati echa Bobi Wine ogoba bigirwa nakyo tekigenda kuleta obusambatuko musoga andi kakati rero byonna bali basoga bagambye nti ffe nupu tugivudde kubanga bigirwa naye nze nabagamba nti bigirwa naye nina gye mulaba nze abusiba trusting. I don't trust anybody in the opposition and I cannot go there. Nebaga nti nupu kibiina kya government yakiteekawo eyo nze tonda kibigirwa bamu anti tonda bayo no nti ngo omusajja alwaniridde nupu nnyo kuki gwe tomanyi bantu bayinza okudira omusajja omupoliisi ne bamuteeka mu kkomera n'ababbi naye nga bamukuba okukamala ababbi boogere banyime nga bamuyita musiro omuntu ayinza okufuuka kasiro naye nga bamutaddemu papasire kubabega kakati bano bagondi bamuteeweta aboogera nga abakadde ne bakola porogulamu zibbiri nga boogera nga abakadde Ebyama ebyo tebabizanya. Yes, government operates in different ways. This is why for me nze tondiyinda bamu ebyo no mbimanyi byonna nti bali ba ssente government kasemala okumala mu buyinza emyaka 40 era abagizanyiramu baayo abakola bino bitwogerako baayo si opposition. Era nawandika akatabo kange nti the state house curse omukulembeze ali mu buyinza mu state house mulimu ekisiraani tategeera bamulwanyisa. Amini yawozanga Tanzania naye nga batta abantu mu Kampala se ba Tanzania banubbi banne oba teyesibanga ku Museveni naye nga bamuwanga alya nabo. Yes, abona government baba muyo tewali asuula mmere ng'emmeeza tagirinaanye bwegezaako okuzanyira mu gavumenti ya Museveni nga toli mu gurupu ene ey'ababe olabe kye bakukola bakusibira luzira. Naye president yeta kitegeera nti abagiyugumya bali mu bbonga yebwe ate bamusobola ekyokubiri teri mukulembeze ategeera bantu beewaabwe nti babi obutuusa nga bamukubye ekigo nalokamanya nti ono gundi anti yakugamba nti oyo mumanyi ayagala ssente ono mumanyi ayina ekimunyezeza kubanga omukazi ayina abaana bawaka abaana balinawo nnyaabwe defends them era bw'oba tolina nnyoko waka bwe bakuyita ng'osamba omupiira gweddayo genda okima amazzi ono yenyina ajja muterekera emmere mu ndagala gwe yanguwa. Yes, these people get access to the president. Bo bamusangerwa kitula ne bamusangawa they access him. Kakati ffe mu Baganda ate ab'emmengo be basooka okuwaayo ogamba Saida Buma Busiraamu mutubuulire muzikiti kibwa yakulira omusaalo ne bamukuba oyo nsambu gwoyogerako yavuma kabaka nenga yamuvuma ki
kubanga nsubuga mu byobufuzi tukugamba ti bw'olaba candidate wo nga talina kyakoze mu kitundu tomwogerako gwe yonoono because nsubuga had not done anything tangible in the constituency they had to attack Nsambu ne musajja watu yali akoze iki anti amukwano gwa Bill Gates yawa Museveni sente millions of dollars 3 nabazo kuba ku mutwe Bamanya nti agenda bawabire Museveni yali awadde Nsambu obwayi city minister era national identity card nga bajagala nga Nsambu tajja zibawo yes bano bo Abaganda mmwe kye muyina we nabawandiikira wano nembaga nti mu Abaganda problemu yammwe Mengo yesoko bawaayo yoke nyini ate yali Mengo yesoko bawaayo bannammwe nti waliwo omusajja nga bamuyitaane musajja bali bamuyita Sekono Sekono yadduka mukalulu Sekono bwe yajjana ne bamuwa permanent secretary minister ya local government naye nga baagala okugoba Seggane kuba Kampala nga agenda kudda basooka kugoba Gordon Mwesigwa ne bamugaa nti alina oluganda ku facility nga tebayinza kubba Kampala nga mwali ajja kubaloopa ne bamugjawo ne bamutwala mu human rights tebalinga contract ye ne baleeta Seggane nga senior operative bamujja Jjinja okujjaawo ne bategeera nti naye tayinza kukola ki tajja kubbala ne baleeta Namawerere bamujja Mbalala ne bagaa nti bano abantu b'Embalala bano batuuka mangu Lwakitula Museveni amumanyi ne bamujjawo nga bakozesa ne baleeta Kijjambo abaagala okubba Kampala era nabagenyi nti Lukwago abakuba bulijjo Lukwago yayimirira ne Sematimba ne bamanya nti Sematimba bw'alya Mbabazi yagenda omufuga mulimu ettaka mulimu ki mu Kampala buli lunaku mulimu ekizimbe ekiggwako liizi be bakyetwalira batunda ettaka Sematimba bagenda okusazaamu akalulu Sematimba yali ayingidde emitwalo 7 ku bantu ku policing station 10 Lukwago yatalinako bantu nga talina ssente Namboze yamuleetera abantu okuva emukono okuuma obululu naye babawa miliyoni 7 banoonya akalulu bwe batuuka mu conference center mulimu Sebagala 8 Sebagala oba sente yazibba waati Sebagala nakubwa yaabwe ne bamuddusa emulago waliwo eyamugenderako atuuka emulago omukebera mu mpale zonna waliwo omusajja yali ku CPS awo nga muli wanguzi mulungi nnyo naye bwe yabanga agenda okulya enguzi ng'aleeta omwana we wansi kati sente bwe wazimuwanga ng'azikanyuka bwati ng'omwana alonda ng'azilonda nk'agenda kati abayigigi bazimutega ne bajja ne bayigira You have taken a bribe. Me? Yes, you have taken a bribe. We are going to search your office. No problem. But let me call my bosses. Bayuza n'entebe. Ne bamukebera ne mu nyuma. Nga temuli yadde ekikumi omanyi abasibe bazikweka mu bbuutu bakiyita bbuutu. Abasibe bakweka ssente mu bbuutu. Bakwata akaveera bwe kati bazisonsekanya mu bbuutu. Bakebera mu bbuutu. Ng'omusajja talina ssente n'eki. Kati soka tuwumbule tugende ku birago mulungi